Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Sako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There Is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutukobera kama tukobaza bamachago wa leero wekitibwa n'amatendo twanze mu mutukuvu yafugwa kwita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amin era amina ddala nkulamusako gwe nawe niye kumira ku There Is Still Hope okola ky'amanyi nnyo okubanga ate otugoberera okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina nakwa leero wali akatambi akadde katambula ku social media. Yes sir. Katiba Mutalevuland. Ya kadogo yanonya ku mitimbagano ntononya Judith babiri oyinza obutamufuna. Onoteka kecha Levuland. So Judith babiri yegonomoddeko ogufo ogubedde bayafunye ogufo ogwa Levuland. Levuland baba Protestant. Baba Protestant. Toba kati yafusa Protestant. Ndoza kati bamuyingiza mu ngeri y'eddiini eyo. Kika walo ko mwa bita Levuland. Nina n'omukyalo omugoma naye yita Levuland. Ndaba n'onwani Levuland Natasha. Omuna Kenya. Timanyi wa wano nti bannange. Na Kenya omukazi omweru ayinga omuyindiyindi omwera. Muna Kenya. Yayita Levuland. So, simaya bagwe ekitibwa okyogerako okyoba bwe kikusanyusa okulanga mulokole pastor nga yayita Levuland kuba tubimanyi nti ebyo bitibwa byansi. Ebitibwa byensi ebimu tebiri bibiriko. Tebiri mu byawandiikibwa bennyini babyewa bwewe nga bwe kiri. Kale katukutwaleko Canada eyo olabe nga batikira omuweereza oyo kati ye Levuland Judith babirye. Mpabuseko kumacha kuno. Kale wamale katukomewo. Declare that the glory of God will be in this house. Pray that this church will increase. It shall have many branches. In the name of Jesus. Pray that God will strengthen your pastor. That she will love. She will encourage. She will teach. She will rebuke. She will not be afraid. That when she speaks, God will confirm that what she speaks with miracles, with signs, with wonders. We pray for provision in this house. We pray God will bless you because of this house. We thank you for this ordination and for setting Pastor Judith apart for what you have called her for our nations and nations around the world. We give you the glory in Jesus' name, and the house will shout and say, Amen. Thank you so much, Pastor. You can take a seat. Congratulate our new pastor. And now, as we take our seats, we require to come forward here. Kale alooza emikolo egyo mu bufunze yabadde mwavu neffe twagadde kufundiza ekituufu ogirabye nga kati wa maganduula awo tetuyingidde eddiini anti yoyita Religious Council awo eba etuuse nabagamba ejaliya buli wamu wetalya kanisa ejja kulya individuals sekinoomu kakati awo olugendo lwakutte nti Religious Council ewedde emirimu mu bufunze tugamba nti Judith babiri amaze okwegatta ku Religious Council kasaba yafunye eganduula kasita oyambala ebiganduula ebyo kiba kiwedde banaddiini mpozi obwa Levuland osoma busome osoma nga buno bwa pastor kati basoma busome obwa pastor tekukyali kuyitibwa kati kusoma era Bible schools gye ziri ofumu oli apostle oli pastor mente titles tekyalina makulu bishop temukyali zisaba bishop
bamazi yetaga omunyini kulabirira na simulabiriza bayetaga okulabirira yetaga rehabilitation museyo omwoyo kakati Reverend bwetukinoonya mu byawandiikibwa mu ekiri bwe kiri mu Zabbuli 10:11 lunyiriri lwa 9 njagala osome King James version. Nsome King James version. Kabaka Yakobo. Kabaka Yakobo agamba bwati 10:19 Zabbuli lunyiriri lwa 9. He sent redemption unto his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Who is that? Jesus. Kati bana badini bagala nnyo okweteeka mu kifo kya Kristo. Bagala nnyo kubanga ye bamukozesa bamuteeka mabega. Bwekiri bo bagala Yesu yabaga ebyo bibambala for recognition. Bagala nnyo entebe ez'omu maaso babalabe magandula gaabwe kuba omuntu wayenga n'okugandula egera nti bibano nowereza bamukama batuuse bitulinze ebigandula naye abo bakisanyukidde ete okufuuka Reverend bitibwa birungi nolebimu ng'omulabe yabireese nze nkyayimirira ku issue yange buli wamu osobola okuweerezaawo Mukama nyendiriza specific place mweyakuteeka ekifo ekiyakulambikikamu waliwo ekifo nga kyo yagamba ogenda kumpeereza okwetoola ensi yonna nawe ogenda sibuka wano ensi bukuwe wano ogenda okusinziira otagale okwetooloola ensi yonna kati Judith Uganda ye motherland yewe yalina okusinziira soka atalage ensi yonna kati yali miss location museyo mwewaliwo miss location sitani asobola okujja awantu nga weyo Katonda we yakusimba nakutwala awantu ala nosigala nga oweereza tekinabuzibu naye nga Katonda takyali you are mislocated togenda kutuuka ku kigera kyobadde ogenda otuukako. If not, ogenda nakuwabwa. Ogenda kuwugulwa. That's what we call mislocation. Kadi, Judith babiri. Ye bana Uganda baninyako ekintu eki. Kimu. Mwamu kulistaiko. Bakitabeta mwamu konjera nnyo. Mwamuogerera nnyo ebigambo. Nga yali nga ye greatest sinner. Akyasinze okubuumu. Era kye kyamuddusa. Mukaseera oyali abeetaagira mu budde mubeererewo mwe mwamwogerera nga bwogerezi mwakuba mukube bwe balokole mbuka kati saa zino ofunebwa baleeta munnyo si mazzi bayiwewo likalemangu n'ofa obulumi nga baseka kati Judith mukazi wattu ekyo nekimujja mu ggwanga Uganda kati n'atuuka eyo sitaani omumanyi akuwa connections huyo nenga singa yali Judith we Uganda origin teyali desire kusanyukira bwa Reverend ne simanyi banaye mwenyine bakimanyi simanyi Livikati saa zino si yeye no alina alinya lya president waffe tibavuga saa zino kali nogezaako okubanga omutangaza ate gwe atamanyi goba wagwa wamuyita eyamwita alina omuwabula tewawulira konkona yali konkona munne nzijukiza ntegedde mwetuminkiriza lwaki muwabula abantu gwe yamuyita nti nedda eyamuyita yenyini yalina okola ki yalina okumuwabula naye waliwo okuwabula nga tokyamuwulira nga amatu gaziba kiggala nga waggala mu nsi ey'omwoyo oliddeefu kakati awo newayogera aba tokyakola ki tokyabiwulira era kyanaku ngaffe banayoga Judith Uganda ekyamwagala paka nakati nnyo bamwagala bamumisinga era bakyamusabira nno kimanyi bukyagenda taddanga takomangaoko olwomulabeko ngaakomyewo sinalabako yadde naye singa atuwaayo ka visiti nze omanyi ennyimba za Judith zigasigala ku mitima gy'abannayuganda nnyo paka nakati nnyo oluteekako oyinza Judith ali Uganda
Mshege naye zisimira ko buzibu esokola enyimba za imbide Canada why tezizitowa wenkana nenyimba za imbide kyenkugambye nti wabawo ekifo specific place Katonda wakutadde agamba wano ogenda okuva Oluganda kyeva tuyimbira akayimba n'agamba nti mu kifo kiri mwina kusisinkanira nalabira Katonda akuba ate yavayo naga atamulabangako so yali ategeeza kyemmanyi ndowooza yali agamba nti bana bamulaba physically ndowooza yali agamba mbu baba musangawa kyeri yeebuuza yali yeegomba naye awulira ddoboozi kati era kyemmanyira naye nkawo tosobola okuwanga mu kifo kiri amusisinkana spiritual ekifo ekyo by the way buli muntu asisinkana Katonda naye kati kankubuuze nawe ng'ekibuuzo kyogamba mu kifo kyewasooka Mungu nawe omulaba physically omulabako nti wuuyo Katonda n'amaaso gaye ganabomubiri simulabangako kati pasa mulabira mummwe bayibuli weegamba kalaba mulabira mu bantu oba tosobola kwawagala muntu gw'olabako oyagala otya Katonda kitegeeza Katonda ali mu bantu akayimba ako kimanyi yali ategeeza guli omukwano gwe yalina ne Katonda the first place the first love ayagala addemu amusisi ntabanga yali yeeyimbako naye era wadde yali yeeyimbako ffenna kubanga muganda wange otuuka nga kiri ekifo nga tewakyali nga tomanyi na direction gyoyinza kukwata kituuka olaba naye kenyini wenyanaga Mukama nsaba nze mu kifo kiri wena kusisinkanira wali omulabyeko otuuka naga ne Mukama wano wendi wa ane tobitegeera kubanga mazima sikyategeera nabyenkola wali ebintu byali byangu nikakati ebintu bya kiki nzirayo ntya nga nenge gye watambula mutuukawo tokyagijjukira ekisa kiri ekyasooka kasa kikuvaako kiti muganda wange oyinza okukinoonya so omusajja ali mutuufu naye Judith babiri nga Uganda we love you so much era tafaali ddene byotadde ku mulimu gwaki gwa Kristo nesitani nga nakuwamba takutwala lumu akutwala mpola kati eyo direction number 1 eyo kasoba ne pastor nga tayambala magandula n'agatandika muganda wange mumusabire muteeke emikono maama baba bamaze omubaka aba agenze atuyina nakubeeya kuba ebisiyaga sempa nawe kati sempa ali bibye naawe sempa ne statement ziri contradicting azogana banadamu najana gaba nate nsoliwe nade simanyi byambadde abagira nale muwasaba mukazi asuka mu pasita yaba iyenenya ate akati yetonda sempa yali mu kakasita otandika amagandula bachuwe kabaka weddemu baba bakumaze bamaze okutuuza ku ntebe ya Farao gana kulya migaati mateeka okusiba mwafi intaliri nabagamba kine intaliri jasikanso byebagamba yajja kugatta yajja kwawula yajja kutukonya yesoka nekukonya wemala okukonya basi nakiwedde oba tokyakula oli awo odda buzima biga kati intelligence council kati Judith revelation ze yalina ng'ali e Uganda zazifunira Canada wali revelation nga Katonda agenda zikola mu specific place we yakuteeka yes nga kasaba toliiwo ezo zeesonyiwe ziveeko anyway anna nemubulamu bwa bulijjo kyetuyita mislocation osobola okuva awantu nga Katonda we yategeka omukisa ogenda ogufunira naye kasovaawo woti mugana nga ojja zuunga ojja kukola nga byange bye successful webidde emabega weebityo mavolongoto minda okutuusa ng'oteredde paka noddayo wali negudde omukisa nolaba nga ate mpolampola akameka kati nalinda sika naguma ebanga ne business
Kalazo okwanga aina specific business je yakutegekera mu beno kujja omukisa. Kyo kituufu. Nogera mu maliba, nogera mu mukene, nogera mu nyanya, nosubula amaji, muyo nenga ye yakugamba genda ku muntula. Nogera mu ntula nezengerera ku midala, nezimera. Zimera n'okumera. Ku buveera. Bana gunozerira, oyanga nazikutuuse n'oyiwayo. Tebidaginizo. Baile bintu. Alazo kugara kati benyina ko omukisa mu mukene. Noita mtugala neiba enyanya akikuba. Nga katonyongereza ke enyanya. Awa amagoba gakola ki? Gabaga nkola. Okwateza mukene ngoleta ki? Enyanya ngasoka zengerera okwo. Neiba gazigwawo ngewote bayigula mukene yeka. Katazo jo mukene atezo oteka mu nyanya. Kati enyanya nga lusegerwa sitaani. Lukuyonka. Utaguno omukisa. Okunulaga niza mugenezo kozechi ziweddewo gani byo business tebikola kumbe wava ku plani yenyini entuufu bagambye abantu bali ebibala bono corona bibala kansobole watermelon ojireta muganda no gulo musizo nanga zirimu ebimu nogane banayenkozenta nanasi anti kati wama kituufu kubanga ebinabyo bibala nanasi zirimu essensi zikola n'ogwo n'otikawo toboje motoka neyeeyiwa zona nokola nazikola nokayenkoze ntya kati oddamuka amagezi gati nalintunda mukene wange nabyo kubanga oddayo mukene nga tebitambula ningomaze kuzunga ebyo bibeera. So, nemunse y'omwoyo mu buweereza. Ebyo. Ebyo bibeera bituukawo. Olina agenda mu asha. N'avaayo. N'agenda mu kwaya. N'avaayo. N'agenda mu benjiri. N'avaayo. N'ayingira abeegayiriza. N'avaayo. N'ayingira gundu sekuritale wa pasita. Nayo n'avaayo. Simanyi n'agendako ne mu busumba. Ninga Mukama yamutuma mu baana. Tayagala. Kalazunga denda. Bibimala mukonako. Aleka kurola muzibu nga nakuzaayo asobola kukyangalanya ababo ne bakuvaamu ne bakulumya omu kwene bakulumya omu kuno unyanga unabanga amazima wetaaga okubudaabuda abaana mugamba abaana bano n'ogenda mpola olaba n'otebeera ate kazotereera Mukama wakwagala bino ebira byonna bibadde osabira asimanya okuba mizimu nga byonna olabye mpola kakati wekiri abamu tuli kuswagolinga tuli in the wrong place mu butuufu oyogera bwoti ebintu bino ebituufu okimanyi osobola okuba mu kifu ekikyamu mu kaseera akatuufu newewa nyumba zetupangisa zino muganda wange zoyingira enyumba wayingira nefuso okufuluma netukutuku tejjula gye nayingira nabeero n'emmotoka yange enamba omanyi okufuluma enyweri ebintu nabisomera ku bigere ate kaveera bigere ninga nayingira na mmotoka kati mu bifo kalala byayakutegekedde obubeera mu oluusi ekyo tekyakolaki gendainenye obutolega omuntu yajja n'emmotoka ate ndikana bigere kati kyekya muganda waffe jjudde ate tali yekka ffenna tuli abwe ffenna tuli awo tutagala kuba ekiseera kye ekyokukubibwa ddala okutuuka ku ttaka tekinatuuka naye ng'oli mu process ate kekyenaatuuka ayaye okwagala okuyimuka nga nakukola bikozi akakono takyasobola okitegedde so kibi nnyo si kirungi malamuizo kira nti that is achievement eyo ate okufuka leveland kiki kankubuulire gwe atamanyi bya mwoyo awo baba interreligious ogiyingidde beast etandise okunyonyogera ogenda tandika kuseka kati newunya gye baviiridde okumutikira ebyo eyabasanga eyo ate gasitani agenda aleeta muntu wa Japan alogera Japan lwotamanyi oba owulidde nno balina mu Luganda
Can you imagine? Wewe yennyini yajja n'akusomeramu nako bagamba kuliramu bamulidde munaga ate katubuufuka Reverend abe Kampala Uganda bato balese ku level ya wansi ogena batunuliranga Reverend we Canada wamate Reverend be Uganda bamanyi iki Reverend wala bamanyi bugali ogenda tandika okutambula bali katwanirize Reverend Judith babiri ati kati engeri yabadde pastor Reverend Pastor Reverend mweza wa Mukama aweleza mu nnyimba alika amafuta evangelist unite babiri ebyo bitibwa yeye ensolo nti ekuwa bitibwa byansi nekwambula ebyomwoyo ebyo n'ensolo nzibu ayinza nategera ate olaba nti bino bye birungi ekwambula ebyo byogena bawali nekuwa ebyensi alabako omuyawera enkolokooto yagamba tasobola byambala nendaba omunyonyogera ajja byambala omunyonyogera alimu nkugambye ajja kuseka alimba ezo zasibye ate entumuka jajja tumbuka Kenya bajjawulira banyonyogera agamba abemukono abemukono balina kyebeeguya abemukono muzeeyi abavaako bamusaba saavisi bwababuuza tebamuddamu yabalekera Namboozi yabasobola so gegamba yagamugana affe mabamusabira mwongerere ddala twongere oyo wa Luganda tumwagalira ddala Judith omulimu gwakoze mu Bwakabaka bwa Katonda nze okubanga zinaweza akona kwota gamba yadde n'olugendo okutandika ku butandisi so abo balegenti wadde oba omwaya baliwo olekamu n'ogamba abo omulimu gwakoze bedde gwamaanyi bantu si ba bulijjo abo olina omuwa respect okitegedde kitegeera so kyekyo kale funa Kristo wammaate owange twala Kristo munnange kyensobola okugamba Yesu nkwebaza olw'olunaku lwaleero kuba nti nkyali mulamu kyenvudde njatwa n'akamwa kange era nenzikiza n'omutima gwange obeera omulokozi wange onnyambaza obutuukirivu mu linnya erya Yesu amiina era minaddaka tukomewo twetooleemu tukuleetere omusumba Ssenyonga baba yogedde nga n'amazzi gagagalabaamu baba mukyayira ki menda kumanya manyize era ze badage kale leka tukomewo Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.